Aniriza nnyo Maama Ghetto. Kale sebo sanso balabako namwe. Ogamba otya? Je tuli tusaasira b'embaale bye bayitamu due to the climate change. Ebbeeyi erinnya ku buli kimu, so mu Ghetto embeera nzibu naye nga tuli balwanyi so tukyaliyo tulwana. We tutuukidde okunoonyezaako gw'omu ku bakyala omu ku mukyala yavaayo n'apositinga ku nsonga za Sandrah Teta muka Weasel. Ate mwatu ensonga ezo sasooka zipostingirawo when I first knew it oba we nasooka okubeera ne evidence yakyo lwansonga nti Chameleon yansuubiza that they were going to handle the situation era Sandrah n'abeera bulungi nanona ebintu bye n'addayo omwami we, but this time around nagenda okulaba nga the degree of hurt was much more. Ng'ate nkubamu akafaananyi nti singa bapostinze nti yafudde nga nali nkimanyiiko nanditidde olw'okuba nti nandibadde ng'eyeesuulirayo gwa nagamba. Maama Ghetto ogenza n'ogamba nti yanona ebintu n'addayo omwami we yali anobye? Yali apaakinze ebintu ebimu ng'ali n'abaana be n'ajja ewange. Yes, ne tugendako ku police then freaking her out teyasobola kola statement ne muzaayo waka wange then okuvaawo yagenda wa Chameleon then nanona ebintu bye n'addayo. Ewuwe yamalawo ennaku mmeka? Teyasula nawo. It was on that 29th bwe yajja ku makya by ssaawa 10 ne bamufunira Uber n'agenda. Nkolagana tuweebuze enkolagana ki gwe gy'olina naye nnyo? Nze sinali sirina nkolagana y'amaanyi nnyo ne Sandrah. Mukwano gwe Bridget ye yaleeta okukwatagana nali nagendako ku birthday ya Weasel one time naye bwe twasisinkana nayogerako ne Sandrah nga I see she's a bright girl, mugezi, very hard working, so nalinako ideas nali namusomeramuuko for her to earn a living, to make much more money. So ndowooza ko olunaku yaddukira wange, maybe she felt safe, simanyi lwaki, but I see something good in her and she felt safe najja. Maama Ghetto, gwe walaba embeera ya Sandrah yali etya? Yakubibwa oba? Because kuba abamu batugamba ebifaananyi bikadde. Weasel tasobola kukuba mukyala we. Ebifaananyi nabikubanga 29 December. Yajjanga akubiddwa. Twabaako ne bye twayogera ebimu bye sisobola gamba the public. Naye nga yaŋŋamba bye yaŋŋamba nze bye natwala. If she would like to change her mind ku bye yaŋŋamba, that's up to her. Naye nze kyemmanyi n'ensonga eri bigger than Weasel and Sandrah, you people. Eriyo omukyala ali mu mbeera eyo ye ng'anoonya n'amudduukirira naye nga talina n'amwogerera like Sandrah. Domestic violence is a serious issue and it's bigger than Weasel ne Sandrah. So saawa zino mbadde ndaba nga twandibadde tutunuulira as a country kiki kye tuyinza okukolera abakyala oba abaami abali mu mbeera ey'okunyigirizibwa mu bufumbo eya violence and abuse. Yes, because mu bulamu eri abantu abalina obulamu bwabwe nga bulina okubeera exemplary ye Weasel and Sandrah. Abantu be batyo babeera n'ettutumu ligirako eddembe. Naye nze bwe nali nkula mama wange yaŋŋamba eddembe muguwa. We bagukuwa gw'osalawo ky'ogukozesa. Oyinza okugwetugisa oba okugusibisa embuzi ogirunda oba okugubuuka okuzannya. So whatever Sandrah ne Weasel they've decided to show us an example of, definitely tuli mu kuyiga. Whether it will be a good or a bad example, ndaba nga it's up to Sandrah sawa zino to stand up for herself. Because one time she will cry wolf and no one will come running. Yes. Juzi wano ku kivule kibaddewo emunyonyo Weasel yavaayo ku stage n'agamba nti bangi bayingira mu bufumbo bwabwe naye nga te bo bali fine bali bulungi. Yeah, because naffe twandyagadde tulabe nga bali bulungi. Sandyagadde Sandrah addemu kubeera mu mbeera enkaabirira. So it's not entering their marriage kubanga sibabuuzaako how they got into each other. Wabula w'olaba muntu ng'ali mu mbeera esobola omutta tosirika. That is not how we are raised. Omwana aba wa kyalo. Yes, toyinza kwesulirayo gwa nagamba ku muntu nga bamufuntudde we bati. Maama Ghetto, wetutunuulira embeera ya Sandrah si gwe gusoose okuba nga akubibwa. Abadde akubibwa n'anoberako esseguku oba n'agendako mu mikwano gye. Era still ne Jozi nga 29 era baamukuba. Ki ekiganye Sandrah okuvaayo okunobera ddala oba okuvaayo okwadressinga ensonga eno mu media oba ku police? Psychologically waliwo ekintu kye bayita trauma bonding or domestic Stockholm syndrome. Ebyo byonna binnyonnyola lwaki omuntu abondinga n'omuntu victim abondinga ne abuser
n'abanga amucovering up. Ensonga ziba nyingi, oluusi abakyala abamu agumala abaana, abalala abulwa ssente ezimujjayo. Then waliwo n'ensonga like you can say drugs. Omuntu wabanga ali on drugs ng'ate the abuser yazimuwa, kiba kizibu okuvaayo kubanga aba yeetaaga that dose of the drug every single time. So siyinza kugamba mu kino na kino naye nga theories surrounding those reasons. Should we say that Sandrah akozesa ne drugs? No, I did not say Sandrah akozesa drugs, but I am saying that omuntu wabanga ali trauma nga bonding with that trauma aba n'ensonga ebikkirira the abuser. Psychologically theories ezo ziri, even practically tubirabyeko, omuntu n'akavaringira omuntu amukoze ekibi lwansonga nti mwami we, lwansonga nti she understands nti oli celeb, erinnya lye bwe lyonooneka aba takyasobola kukola. Ebyo byonna atuulamu nga maama w'abaana n'agamba kati bwe muwaayo abaana banaalya ki, abaana balya ku linnya lya mwami. Ayinza okuba engeri gy'atalina baŋŋanda bangi n'addukira wani. Bwe nzira e Rwanda bagenda kubanga bagenda kinteekako all my life nti nakubibwa mwami wange kati kamume. Ensonga ziyinza okuba nnyingi. Ekya drugs, it is an example, but it is likely. You don't know, drugs, alcohol, any substances that is so hard to withdraw from, you will always go back to the supplier. So I don't know what Sandrah is up to, but I understand, though I know that the final stage of domestic violence is usually death. So tetumanyi how her life will be, but she's definitely setting an example. Whether good or bad, kisinziira eri omulabi. Government ye waabwe yavuddeyo ye Rwanda n'egamba nti eyagala muwala waabwe. Yeah, they are right too. Toyinza okulaba muntu wamwe nga ali mu foreign land ayita mu mbeera eyo. Olaba wano abawala tubalabe Saudi Arabia nga babayisiza bubi, abantu ne bakaaba, kati musuubira Abanyarwanda balowooza eki. Kino kitwala wa Uganda? If nothing is done, kitutwala wabi. Definitely that is negative publicity. So something has to be done. Nze kinewunyisa nti even the most powerful seats in Uganda ziri mu bakyala, but they are not saying anything. Vice President, Prime Minister, Idi wa KCCA, focal point wa SDG Minister, bonna bakyala, Speaker wa Parliament, but they are not saying anything. And like I said, kino ekintu kinene okusinga Sandrah ne Weasel, abantu bangi banyigirizibwa bayita ne mubiri wasi naye nga basirise. So singa Uganda eteekawo battered women shelters, ebifo abakyala gye bayinza okuddukira ne babanoonyeza ku mirimu, omuntu n'asobola okuba nga atandika obulamu bwe bupya, bamuteekako restraining order, oli omuntu n'atajja munona, ebintu bwe bityo bye twandibadde tulowoozaako ssaawa zino. Maama Ghetto, awo wennyini over the weekend mukyala wa Chameleon Daniel Atim yavudde okuva embeera eno we yatuuka waza posting ebintu ebyenjawulo, but era mu bye yapostinze n'erinnya lyo lyalabikiddemu nti yayogerako naawe, but gwe ndowooza maama w'aba Chameleon ekintu n'akikugjamu n'agamba sooka obirabira ebbali. Yes, nanti nakunyonyodde nti bino ebifaananyi ebya this time around ebya Sandrah nga had disfigured face we byavaayo. I was scared, honestly. So I sent the pictures to Daniela Nemugamba, but you see this thing on omwala yaddukirako ewange. It must be a big issue. Nemugamba, but me, I'm going to say something. Kubanga Sandrah nemeddwa mufuna. So we joined forces to speak up against domestic violence. And I explained to Auntie that time Sandrah yaddukira ewange, I supported her to go to the police because I was scared. Yalina embale mu mugongo mu face nga ayina sika wano nga yakatandika okuwona naye era ng'evudde mu such incidences. Nga yangamba she had been in coma or something like that. So I don't know exactly ani awayiriza munne naye kyemanyi Sandrah waba akubibwa yeetaga kuyambibwa. That's it. Last ku Friday Chameleon yavaayo n'akola video ngalaga Sandrah ali fine. Era still ne ku Chubana juzi waddeyo performance Weasel era naye n'alaga nti omukyala naye bali fine. Buzibu buli tuddawa. Nakugambye wali abantu abalina obulamu bwabwe nga buli mental okubeera example. Abantu bwe batyo bafuna ettutumu. Ate era ettutumu bwe balifuna beetaaga olikuuma. They have to do everything okulikuuma. Should we say that family egezaako okubikkirira omwana waabwe? Tiri mu kooti, so I can't say that. Naye nze nkugambye nti omuntu aba alina ettutumu ng'obulamu buli mental okubeera example. They will do everything they can to keep up appearances. Abantu ababeera n'abayimbi tugenda gereza kuggwe Maama Ghetto oyina Jajja Butcher balaba muri ba Rastafarian ne Weasel era embeera ze zimu zaalimu
abantu abasinga bagamba nti mwe abakyala b'abayimbi drugs zibakozesa ennyo okubanga olina addiction eyo ku mukwano oba ku muntu gw'oyagala oba serebu gw'oyagala nga tosobola mumuleka. Kaakati oburasta gwe obumanyi nga ki? Oburasta olowooza ze zino enviiri? Don't have to be with the dreads. Oburasta kiri kintu kirala. Okubanga bayimbi, yes, basharing a platform y'okuba nti bayimbi ba celebrities mu Uganda. Personally sifuna bakufuna buzibu na jjajja Butcher. Ta muntu mukakamu lwakozesa habu yagikozesa as a rastaman for meditation ngali ku kyoto, tanywa mwenge, tanywa sigala, takozesa any other substances. Sinaba kufuna buzibu na Butcher man. Wabula nze kyemanyi eriyo n'abantu ng'alina omusajja we nga mwavu naye ng'omwavu yamukuba nga toyinza nakumanya lwaki oba oluusi nga amucontrolling financial abuse ng'omukyala bikasente kakola omusajja yasalawo engeri gye bakakozesa. Eri abasajja abavumibwa abakazi, verbal abuse is going on, abakazi bavuma abasajja baabwe okufa n'obufi. So domestic violence kintu kigazi, oluusi omuntu akibeeramu nga talina nambale naye ng'ali abused. Yes. Nga gwe atinako obumanyirivu ennyo ogenda kukolawo ki mbeera ki gy'ogenda okusaawo kubanga kikendeera first kyenakoze is raising my voice, which is what I'm doing even right now. Naye singa nkwatibwako abakyala bembagambye abalina ebifo eby'amaanyi tusobola okuestablishinga centers ezo eziyamba abakyala okurecoveringa n'okuddamu okuliving a normal life. N'abaami kale kubanga n'abaami nabo gye bali abakiyitamu naye tusobola establishing centers ez'abantu abali mu abusive intimate relationships gye baddukira ne babafunira ku mirimu egitandikibwako ne basobola okumeetinga their rent, okumeetinga their needs, naye nga just bateereddewo ekifo with counseling sessions n'ebintu weebityo. Naye mba neetaaga okukwatibwako abakyala abalina power and money. Kino ekya maama wa Weasel gamba nti wolokoso mungi nnyo mu bantu, mulina wolokoso mungi. Ensonga lwaki mwataddewo embeera eyo okyogerako ki? Ebyo bigambo bya maama. Omukyalo yatuuka okunzaala so siyinza mwogerako bingi wabula understanding nange gye sisobola kutegeera naye engeri gyatuuka okunzaala mba sinza kwogera bingi. Maama Ghetto nga tunaatera okumaliriza Weasel tabeera wala nnyo na wemuli and yet eno community tugitwala nti ejjajja Butcher era tugiyita Ghetto Republic ate Ghetto Republic ebaamu n'amateeka gaayo ng'entandaalo. Weasel takkirizibwa kujjamu eyo community kumupanishinga. Era Weasel wata behaving in the community ebyo byali wuwe ate naffe tetutrespassing kuyingira amaka g'abantu. Otherwise nga yabikoleranga wange entandaalo yandimulidde sikulimba naye olaba ne poliisi yagenza omunoonya ewuwe nga taliyo ate ebino ensonga za poliisi ziba zisuse ku ghetto government. Yes. Olaba ne Rwanda High Commission yakiyingiddemu zino ensonga zitusukkako right now. Obubaka bw'osobola okuwa Sandrah Teta obubaka bwo n'abakyala abali abayita mu mbeera y'emu gy'ayitamu. Sandrah and the likes abakyala n'abaami abayita mu relationships eziri abusive. Obubaka bwenyinza obbawa nti bw'oba siggwa asoose ate nga waliyo abakiyitamu nga they are survivors naawe osobola okujoininga the survivors. Wabula luno olutalo naawe olina okweteekamu okwerwanirira and Sandrah bw'aba asazeewo okusigala ne radio ne Weasel rather. It is siyinza kugamba nti I'm not praying for her, I'm praying for her aleme kuddamu kubeera mu mbeera ng'eyo, but I know okumanya one time she will cry wolf and no one will come to help.